Namutikwa w'enkuba afudde embye amakya ga leero agootaanyiza eby'entambula by'abaana ababadde bazzibwa ku masomero. Bano ababadde beetisse emigugu gyabwe balabiddwako nga beggama enkuba nga n'abo abatasobodde kujeggama beetisse manvuuli okusobola okutangira ebintu byabwe okutoba. Tutuuseeko ku ssomero lya Old Kampala Primary School ne tusanga ng'omuwendo gw'abaana mutono ddala era ng'entebe mu bibiina ebimu zirabiddwako nga nkalu. Okusinziira ku akulira ebyensoma mu ssomero lino lwa Rutoche Agre, abaana abatandise batono ddala ng'ensonga yeekuusa ku mbeera y'obudde ebadde mbi. Tanapu si nnungi n'akamu, abaana tebajumbidde okuba nga batandika. Ono ayongeddeko nti abazadde abasinga babakubidde ku masimu nga babategeeza nga bwe batagenda kuleeta baana baabwe olw'okutaataaganyizibwa enkuba. Abazadde batukubidde ku masimu abamu olw'ensonga y'obudde. Obudde era gye ntwalira ddala nga nsonga enkulu kubanga enkuba etandise okutonnya ssaawa emu ate nga ffe abaana baffe mu mateeka amatuufu balina okutuuka ku ssomero between ssaawa emu ku ssaawa emu n'ekitundu. Nga luno lwe lusoma olwokusatu, abayizi mu kibiina ekyomusanvu bakutandika ebigezo byabwe eby'akamalirizo ku ntandikwa y'omwezi ogw'E11 ate abo abali mu siniya ey'okuna basuubira okutandika ebyabwe wakati w'omwezi ogw'E10. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.